nga nate bwe binatambula kana kadi tugendagendako enakawuka bajjajjaffe bakinoganya nti kyoyagala tekikwagala asinga oba olyawo n'emmere singa esula mu ttama ab'enakawuka babadde balina obuzibu bw'oluguudo ng'enfuufu abamu bagifuula kopagalo naddala engeri gye bafaananyaamu wabula enteekateeka za gavumenti okulaba ng'oluguudo olwo lukolebwa zituuse abatuuze bagambye nti kikafuuwe tewali kuwaayo ttaka lyaffe nga basinziira e Kajjansi abakulembeze mu disitulikiti y'e Wakiso n'abakugu okuva mu kitongole eky'enguudo ekya Yonura basabye batuuze ku luguudo lw'e Nakawuka obutalusimbira kuli kukolebwa kubanga kino kitegeeza nkulaakulana. Yadde nga abatuuze bonna bamaze emyaka egisoba mu 26 nga balaajanira gavumenti okulukola ate omukisa bwe guzze walabiseewo abaagala okwerema okuwaayo ettaka nga baagala gavumenti esooke ebasasule obutabanja yadde kyokka nga yo erina enteekateeka ey'okubaliyirira mpola mpola olw'obutaba na ssente zimala kati. Batugamba nti beetegefu okukola wadde ng'essente tezinnatuuka naye ekyo twagala okibakakasa nga ffe abali ku luguudo nti essente tuzaagala wadde nti we are going to support you naye ate essente tuzikola ki tuzaagala kubanga ebitundu byaffe twabigula. Kino kitabudde abamu ku bannaabwe era nga bo bagamba nti waakiri abakulembeze bandikozesezza ku lyanyi omulimu gusobole okutambula okugenda mu maaso. Abantu ekkubo erigenda okuyita nga tewaliiwo kizimbe kya muntu nti asulawo bwe bakyoba olemesa pulojekiti okutambula. Omuntu gwe nnyinza okuwuliza gwe nsaba abasasula n'okubanguyiriza ye muntu nga nnyumba ye mwasula oluguudo mwe lukola ki mwe luyita. Wabula ye kisoboka omubaka wa pulezidenti mu kitundu kino agamba gavumenti ya Uganda tewaliriza muntu era ng'eyagala nnyo okuteesaganya n'abantu. Gavumenti kambabule ina n'obuyinza obutandika project obukkiriza oba tokkiriza n'ekola kitandika sebo ninde tamukirako kiri obuyinza amawanga amala tegegayirira abantu ne President Museveni yegayirira ensonga lwaki tusiibye wano kubanga eno nkulakulana enfuufu ekuba bwe tulemesa tuba twelemesezza. Speaker wa district Najja ne ssentebe Matiya Lwanga Bwanika bagamba nti bakusisinkana abantu bonna abali ku luguudo luno okwongera okubakkirizisa n'okubakaka nga gavumenti bw'ejja okubasasula. Tusooka tukkirize nti gavumenti terina ssente zigenda compensating abantu mu budde naye ate tesobola bulwa ssente zigenda compensating abantu ng'eweereddwa ki omukisa n'obudde. Webange sawa ya leero bagamba bakusasulako only 4 billion ku assessment gye bakakola of over 350 billion. Tukirize sente zikola compensation zisobola okubanga esawa yakakati tezikola ki enkigo zijja kubangawo buli budde. Kagamba tetweraliikirira nti kino kinaaba kitya kati ekisinga obukulu luguudo okutandika kitegeeza nti ettaka lye tuwadde ki priority naye ebintu bingi ebibeera mu project ng'eno bye tutasobola kumala kati ate ebijja n'okulabika ng'oluguudo lutandise nga tubadde tunabira. Nolwekyo wota yashuwayo tugenda kuba tukwatagana buli budde ne ba contractor ne ba Yunura ne RDC's office okubanga buli budde tuwuliziganya ne tubeera n'enkiiko ezimalawo obutabanguko n'obutategeeragana. Enteekateeka zonna ez'okutandika omulimu ziwedde era ng'omulimu gwa kutandika nga lumu omwezi ogujja. Byakayanja Amon, Salt TV, Omunnyo.